obulamu bwaffe buno bwenseno. Tusaasire kebera owulire tulabe ekitandike naye ayogera nze mungi na nnyo kati andidirete wait tugenda kukola shonga yakusaagirira naye nga twogera paulo kuli kuintroducinga nti tutwaniriza kugundu ati baanirizaawo indako gwe temubeera gurupu yemu natera oyirajjako neri gye tushooting anti sina kakava naye obeera otya nga tulina power bank mu kyewuunyise obwedde ndi nesimu mu kusindika bintu leero neewuunyiza tekikola omukulu natuweyo ku power bank ati ate yange kali kalanga ni kakava keno kaliwa olowooza nze nno nina ani giteeke mu kakavo giro giteeko neewuunyiza essimu tukwatise eriwa eno mu bidduka bino anti ndowooza olabye obujega bwe twogerako kino kidduka piki si kidduka oli mulwadde wa mutwe eno pikipiki anti kidduka eno pikipiki era oli akubira nanga nti owaayi kankukubire ndi mu kuvuga obusajja bugenda kunkwata eno mmeeza neka naawe yawula emmeeza ne pikipiki eno si ne wano wenda teekawo ekkoma bwana obujja ne bupamaapama wano Spice walabye ennyambala gye yayambaddemu ng'ewesa eggwanga lyaffe ekitiibwa tutandikire mu kulayira alwayi omusajja tasobola tutandikire mu kulayira tuleke tudde wa Spice yamaze dda ani mwami Museveni waalayira ngenda nenetugira ku saa ya Queen gwengaani nenfa ne banziika gwengaani ng'omunnansi oba yali esimbyewo ne bamubba nze omuntu wa wansi n'alayira niwaleero alayidde siya gwe towulira nnyonyi anti alayidde yawukyawedde dda tugenda nakukabaga kulya ayogedde atya bannayuganda mbaagaliza okuba obulungi okukuuma eddembwe mwebale kunteekamu bwesige okufunira mu bululu buno obungi obutoko mukalu yawula kigambo kye tuyita swearing n'okulayira sebo kyekyo era mu Uganda teri president MP kansala alayira tebaliwo bakola ki just bakuba swearing kirayiro anti nesi kulayira ebigambo biri okwola n'okwazika si bye bimu nti bwe nkwola kojja nkuwoza emitwalo 5 tozizza naye oli mu Uganda oba toli mu Uganda nkutwala wali nti omusajja tannalayira oba okozesa biragalalagala era nabo tebasobola kulayira singa mwami Museveni mu kirayiro ateeseemu ndayira okufiira mu kitooke kya Gonja nga n'olukubakuba lutonyerera ekyo kiri mu Luganda tebasobola kiteeka mu Luzungu bakikozesa swearing kyekyo swearing ekirayiro si okulayira okulayira mu Luzungu kyayita walayi kafeero kyobulaga ati kyokka bataasoma mutonoonera ebiseera kati gwoli wano oyonoonya naye wasomako Bogere Peterson katudde mu buntu wasomako wasomako yesebo okola mulimu ki sawa zino ndi mu ba big brandi omulimu gyokola waliyo otuuseeko mu ofisi agamba leeta B waliyo otuuseeko mu ofisi agamba leeta B ati ekyo kiri bibiri leeta B obubi oba leeta B leeta A bali babikusabyeko ku mulimu ate byakye bwaba nassale eri kati byewasoma byakuyamba ki si binasoma byendiko era byendiyamu tombuzaabuza wasomako ba tewasomako anti nenkubuuza nti wasoma nenkubuuza ku mulimu gyokolera ku branding gyoli bali bakutumyeko B olwedde ebyo nabimala mpapula zino lipooti ezaava mu ebyo bibbi
kumujokera bali bakubuzako who is the president of Uganda emirundi gyonna ssebo era neŋŋamba nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kumuli mu kyogo gwokola kuba kubuuliza ebyo oba bali kuta how many colors in Uganda flag ziri mukaaga mbuuza ku mulimu gyokolera bali babikubuuzizzaako ziri mukaaga kala eziri mu Uganda flag kyovola abakazi bagenda bapamako kati gwe n'enkola eno ey'ekikabbulu oli mu bali ba alemaani embeera eyo babayita ba primitive people nga ne waalaba akalimoti bwe kati adduka oyagala kuyiga oyagala kumanya ate kati nyiga ku muntu ataasoma nze omuntu gwe nnina okolagana alina kuba mumanyi omumanyi kiva mu kusoma ogenda mu ssomero oba ogenze kuyiga waliwo okubeera mu ssomero n'oyiga n'otamanya abo nabo weebali naye sinzi kati ffe tuli bamanyi anti si gwe otudde n'omumanyi nze mumanyi muyizi bwewasoma n'oyiga mu Uganda wali otuddeko ne profesa yes ani profesa Apollo Sibambya bonna nabalimba miitinzeko physically profesa Miki ki simutufani profesa sigamba bintu bya TikTok abantu abayivu Katolu Bwama profesa Tamale Mirundi profesa Jajja Ichuli ngamba mu bitabo ne ba dokita bango bawulira bonna bamaani wano si byampiso nzo musawo wange ankolako Dr. Jose Camillo tombuzaabuza nkugambye njagala profesa manyi nti profesa yasomesa mmwe kati tuulo kati ani yasomesa profesa katonda kati tuulo oyige okitegedde kojja bulindako tugende mpola ndi mu kusomesa tuli mu kuyiga era kati mmwe ne ku show ya Spice Diana mwalabye birala naye walabye ng'ennyambala yabadde kyabulambuzi mu ggwanga oyogedde ku Spice Diana ngamba omujamaika Spice omujamaika okawongerangako yayambadde bulungi okaleka wali ate obwedde omukuba yayambadde bulungi otandise okusoma mwizi wange mubaani mu Bannayuganda bonna era Bulange Mmengo singa Spice bamwaniriza mu bituliriza era n'owekitiibwa Charles Peter Mayiga namwaniriza walabye oluzungu yamwaniriza bulungi walabye Mmengo bwefuwa oluzungu yes but owekitiibwa Charles Peter Mayiga yayaniriza Spice nga tasoose mutegeera ate kisoboka singa yasoose n'alaba ku vidiyo n'alaba ne ku nnyimba badde tebamwaniriza Mmengo Jamaica bagimanyi temugimanyi tugimanyi Bob Marley omumanyi ate Bob Marley ayimba Spice byayo mpola nti nsomesa tikyolwo nkutte Bob Marley omumanyi tuli mu bintu byakuyiga anti Bob Marley omumanyi I know him Baluganda is a sister to what? To Spice. So if you Peter Mayiga manyawo kati kangendeko mu lunyanyi mbeka ogambye Spice yayambadde bulungi and is a sister to Bob Marley and Peter knows Bob Marley. Peter is the Katikiro highness, his highness, he knows Jamaica very well more than us. Abantu bana batulaba baagala kuyiga bintu ate nga byetwogera babitegeere toyinza kugamba nti owekitiibwa Charles Peter Mayiga otufaananya erinnya yandikiriza Spice n'akyala Mmengo ng'asoose kuva mu sho okimanyi akawunti yaffe y'ebyobulambuzi bwe yagidde wano twabadde ne followa njerabidde naye yatwongeddeko akakadde k'abantu ate worldwide ekyo kituufu kitegeeza yeetaaga okumuddiza ng'ovudde ku bamuwadde ebyabadde obwerere byabadde bya show naye yagira bwerere anti byabadde bya show naye ku byobulambuzi ne bamuwa tebamuwa boodi neemuwa nedda era Jamaica eri mu kuteekateeka kuwandiikira gavumenti ya Uganda bamuwe sente ze ez'okola obulango kuba yatwongeddeko follow n'okumanya nti tulina ziwalabye vidiyo eno gye yaddukiddemu ng'asa yayogedde n'olulimi lwe by the way kati eyo awo wonna tomanyi era nsobola okiddamu n'ekikwogerera n'owakana kuba tomanyi waatagwani men okitegedde tomanyi Jamaica kakati Spice alina kye yakoze kiri omujamaika wookalekaawo anti ye Spice omujamaika kati ate ono Spice Diana muna-Uganda nedda ono Spice owaba Diana kati oli Spice omujamaika kati Spice omujamaika alina kye yakoze wano yayongedde tutumu mu art industry by the way yali yafa ekyokubiri ekyenjawulo
ekifuula omuntu nti celeb era ali international. Kati awo ndaba otandise okusoma. Bw'abeera international yazze mu bajega baawano. Eki? Abajega. Kadem? Yazze mu bajega baawano. Ojja bawulira. Abatalina makulu. Abeefuula kye batali. Okimanyi omuyimbi waawano amanyi otambula nga yina yeebikiridde n'ogamba oba kibbi. Anti oba kikweka biki. Ekyama nkikubuulire omanyi kati wazze kusoma. Lwaki omuntu atambula when he is covered? Kitegeeza waneebikula obubenje bugenda kweyongera. Obubbi bw'amasimu bugenda kweyongera n'abantu okufa ebikutuko kuba talabika. Kati Spice wamulabyeko ku gundi. Wamulabyeko ne masiki. Watuseeko emulago. Kati tugende tubeere nga abali emmere y'akatogo. Watuseeko emulago. Ono byayogera. So basabo ne banyabo abatulaba naddala abali mu ndongo. Ba artist twetereze please tuwe abantu respect. Omuntu akusasulidde wenojjuza masiki mu maaso ojjuza ebikofiira okweka ki? Oli mubbi. Si mubbi. Eyo bagiyita privacy. Lwaki wakigendamu? Anti tukuma privacy, to keep privacy. Do you get private for Spice from Jamaica? Tewamulabye nga yeebiikirira. Wa? Weyabadde ayingirira Mengo. Kitegeeza video tewazirabye. Kati mbuuza nze yamugoberedde. Kamala okwetondera Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja kkiriza neetonde olw'abantu baawansi omugenyi yakyadde embuga. Singa Katekero yasoose kulaba ku mugenyi. Amumanyi. Ebikolwa bye neeyisa yadde takyalambuga. Naye okimanyi yatwongedde. Lwaki liri pazo takyalambuga? Anti oyoloka. Liri pazo yakyali embuga lwaki Katekero yeekweka? Ate yeekwe kati yamukwatako mu ngalo ne bakubya n'ebifaananyi. Mpaayo video. Kweri gwe sakingamu wandikamu nti liru pazo lunabe versus Katikkiro. Owekitiibwa. Spice ow'Jamaica. Otekangako owekitiibwa. Owekitiibwa Charles Peter. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Singa yategedde nti Spice ow'Jamaica. Y'omu ne liri pazo. Kuba ennyimba za y'omu bebamu. Anti byonna bayimba bye bimu. Peter. Ekibusuli. Erinnya zito lyolina. Ebiki. Ati ennyimba za lipazo zizannya ku CBS. Muziko anti tebalina busobozi. Tebasobola musasula. Kyenkugamba nti ennyimba za lipazo. Ennyimba za lipazo. Temuzitegeeranga. Okimanyi ennimi zasinga zakozesa ezisinga si za wano. Kati ekibusuli okimanyi? Ekibusuli. Omusoga akiyita ekimante. Ojja tuli ku live. Yes. Ekimante. Mu Lutanzania oba Oluswayiri omanyi bwe bakiyita kabiswa. Kati ate mwe mubuyita eno binzaali. Iye ilikuwa kabiswa. Nyalio muno. Naenja otufune yo mwana tukwata na Serigon. Lwaki. Ataze musaba. Obuzibu bwalina buli obu. Nti bwagenda okukwana ejo atambulira nga agenda okola bi content. Agaba namba wabula bakazi bakuba bangi kati nabu. Ese mugiteke mu kanyonyi. Nateeka nagamba alo mukwano. Ani ono Kereya. Ate abuuza. Kereya. Bawese mujja kutawo. Abadde abuuza fe. Wabulwa kunamba Kereya. Kati bwe bayita obwenzi bw'enkukunala. Okitegedde ngaga taswaza takyaswaza wabula akola ki aswaza buswaza. Naye kye kikola kibi. Ate lwaki? Eky'abaana abalinzi ogabye namba bakubidde we bakubira ate obuuza ffe namuwe namba ffe tumanyi tuwangaala tekirina buzibu. Nze kati ebyo mbimanyi. Kati bw'oyiza obutamanya ndya nansula. Bwe tugenda kukola program nga tutandisa akantu kojja Erigon tetugenda mukozesa. Ate Erigon just wako counselinga mu counselinga akendeze omuzungu kyayita humanizer. Daba kyatukoze. Oba waizeeka kiri mirundi ebiri waizeeka oba humanizer. Omuntu nga mwenzi Erigon tugambye oleete mmeza otuteeka microphone ebyokunywa. Oleesemu pikipiki. Ate ku nkomerero y'omwezi era abayagala ya akantu. Basebo ne banya butuzze. Bingi ebitambudde. Okutandika olwaleero n'ennaku ze tukubye emabegaawo. Naye tutandikire ndowooza kukulayira. Naye nze neetamiddwa abaana. Baana bati. Ababo boozaala abaana ba Uganda. Buno bujja obuzannyira wano.
ate wawo babuli pama nganti mbuuza wobali waabwe sigwa balumbi ngo mwana okumpamira amaziga mpisa bubi waawo gende wamu ndage nze ndye mmere ne wabanga bapeme wende osobola okuyemere mu maaso g'amaziga sebo tuli ku kamera ati bwana tuli ku kamera oba babira bati babira biki ekigambo kinene gwe tobika ko toli muganda katulabanze ne yasala eri emyala gimbikako kati babiwandika tubifiise abaliwa anti kati gwe otuludde oli yajja n'akiwandika nti amagundi tukibuuse olaba kati bw'otandise okusoma nti obubi tukibuuse amaaso awo kati otandise okutereera kitegeeza kati buli bwana bukusanyusa obupa ne kakapama wange nyinza okakuba kati olaba nga byoyo wa black oba maziga ga black kale segaba malungi nnyo kulaba ng'oli akalo ate kyakakyalidde ovakado gali mu green ogere tudde kukulayira tudde kukulayira ennaku eri mu nsi omuntu n'oli ovakado nga temulina essanyu Uganda ejjudde essanyu n'akakuba akabadde kalina okutonya okimanyi nti gavumenti ya Uganda erina omulogo waayo okimanyi nti bakuyita kufuuyirirako mu kibuga ojja abantu batulaba bonna gye basinziira ogamba nti Uganda era efunye essanyu eririwa where is the happiness coming from livuddewa anti toliraba lyati amaze okulayira ani His Excellency Yoweri Kaguta Museveni oli kuwa alayidde obwedda weebase erigwe omusajja alayidde siwuli nakuba ekirayiro byawedde dda byonna n'agamba ndayira okufiira mu kitooke kyagonje nga n'olukuba kuba lutonyerera oli wa luzungu takozesa ebyo kati ate kino nze kankikusomese I swear in the Almighty God I will keep the secret and guide the Ugandans lwaki tateese mu kyaffe ekye Uganda nti ndayira ofiira mu kitooke kyagonja oli muyivu abayivu bwe batyo bwe bakola ati ate ono mutabani waffe yakoze ati ye bintu kanti agwana ku kido ngamba ono yagala tajja kulaga kati oyo agenda tuwa speech ekiro akalayidde bakasuku bagenda funa ssente so kasuku nabakaba oluseke nyamu bilioni 5 naye zajja dda nawulira zajja ewa mulabyeko ekkololo omukulu kasuku nagamba naye yeze naye ali invited oba agendedde mu bano towakana kasuku tasobola agendedde mu mutwalo anti wabadde babo omutwalo kasuku gwoyogerako omumanyi oba tomumanyi mukwano gwange mukusomesa gwoyogerako ebyo ebintu oba mukwano gwe kiriwa sebo kadi eriko bamutaliddeko nno namanya agewaka bwotamanyi nakumanya wansi ne bateekako kasuku live anti wuliriza ako kasuku agendedde mu bamutwalo bwotyo bw'omuwewula ate muwewula mukubuulira oyo ali mu era kimututte kyensinza okumwagala ku kutuukiriza buli obuvunaanyizibwa bwaffe obwemmeka n'okukakasa nti omusajja akola ki musajja talayidde ani musajja ava kusweyalinga okulayira n'okkuba ekirayiro byanjawulo tobuzaabuza balabi anti okulayira n'okkuba ekirayiro byanjawulo okulayira kyeki okulayira kwe okuyimira ku magulu konoga ndayira okufiira mu kitooke kyagonja nga n'olukuba kuba lutonyerera nze boogere Peterson ngenda twala Uganda eno emyaka 5 ngenda kukolera abantu ngenda tigomya abantu kitegeeza speech ogirabye awo tubuukewo mbadde ng'oliddemu ndayira okufiira mu kitooke kyagonja okukuuma Uganda kasanze mpuliddemu okukuuma Uganda n'ebintu bya Uganda tugende ku spice naye nga tukyali kulayira kiri bwe kyosuubira mu 5 years bintu bingi ebirungi 1 obujjanjabi bwe buli ekyokulala anti lindako waliwo abajjega abaasaamira eyo ng'engege simanyi gavumenti y'abantu terina malagala malwaliro simanyi abakazi bano bafa nga bazaala ebulaaya abakazi tebafa nga bazaala naye omuwendo guba mutono anti tebafuna nnyo mbuto bazifuna enfuna y'embuto y'ebulaaya yeyawano osobola wano kumala emizigo 3 nga mulimu embuto nga 3 ng'omuzigo ogumu gwe gutali mu mbuto kiri mu Vietnam nabo yenfuna yaabo ne India kati ate India gyebakola eddagala abantu nga bafa
anti abafa beewaayo okufa kubeera muzigoto nedda toseka ogenda kwononeka ogenda kwononeka mpola abalabi ogenda kusiriwalira ddala nedda kiri bwe kiti byenkugamba by'otategeera kugamba wenkoma okumanya ate gwe otandikira obutategeera oyinza kuŋŋamba ebuyindi gye bakolera eddaga nti abafa bakola ki beewaayo bafe kati ate abaawano kulajjaggala kwani kwammwe abalwadde abatayaaya ng'ebinyomo wano mukaaba amafuta galinye bakugambye oluzungu olagawa beereka okimanyi olunaku lwale n'olwaleero olunaku bino bye tulimu kwogera tukoze ensobi okubyogerako okutaayaaya wano wetuli mukolera erigoni wuuyo mubuuze wano wasula asula wano oyo osulawo Bulange Mengo ndoza omulaba olabeewo ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka ng'akulira nti osula Bulange sebo owe Zambia bamugambye pulezidenti amafuta galinye tukoze tutya n'abagamba mumpita nti we mama faananidde ng'ente mujje mu nkami ate olwaki yabadde ategeeza yanyize mbw ati amafuta bagakama muye n'obagagula buguzi bwatyo bwe yakambuwadde so Bogere Peterson Spice wamulabye bwe yatuweesezza ekitiibwa n'atwogerako ne ku by'obulambuzi ne ku ati yatuzingidde mu Uganda yonna kufa abannayuganda bawansi ku gavumenti eya wakati neya waggulu anti waliwo esookerwako toseka byenjogera wona tobitegeera anti gavumenti ya wakati neya waggulu nesooka n'akantu ako kambuzaabuza kali kati gavumenti ya wakati neyawa bobuuza ziri satu menya tuwulire gavumenti ya wakati esooka era eri etya yeriwa tugamba gavumenti ya wakati y'Obwakabaka ate endala abo gavumenti y'owaggulu yeriwa wamma bali mu comment section please mutubulire gavumenti ezo muzitwalire ya wakati ziri satu batugambye ziri satu naye zimanyiko bbiri gavumenti esooka yeyammwe abantu zino zetwogerako wano nti gavumenti ya wakati owulire erigoni y'Obwakabaka wangwe tugenda afumbe ku kamere obadde ogamba Spice yatuwezezza ebitiibwa ekigala n'abuuza muzibe nti owaayo tutuuse kati byoli kubuuza erigoni sajja watu bandibadde bamuwona sajja lyabeene ojja kantwale omukisa guno okwetondera Ssaabasajja Kabaka omanyize ebulange Mmengo eyo Ssaabasajja tokonkona sikonkona Ssaabasajja Kabaka yasiima nampa ekifo ekyokulabirira abantu ba wansi mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda yonna era Ssaabasajja Kabaka nkusabira wano nti mu Lubiri Mmengo mpaako wano nga ku kkubo wano ntiikewo akazigo kaaki ate nsulewa nk'oyo obupanguzi nga yakusiima Kabaka n'asiima omuntu n'atandika osabiriza obuzigo nsisaba kazigo nsaba wali akaataano ku 10 ku Lubiri nteekewo Kabaka n'akusiima n'akuwa 5 ku 10 oyagala kuyisa mu Lugaayi mu Kabaka ensima gye yansiima tontiisatiisa ngamba Kabaka n'akusiima n'osaba akazigo anti era nsaba ayongera asiime ndowooza kubeera ng'omusajja eyajja okusaba eryato n'adda mu doyidoyi yogerera ddala nti bakuwe eka sijagala nze nsabyeko 5 ku 10 Ssaabasajja Kabaka twaswadde ate situnenya nti lwaki twaswadde oli muganda twasadde anti okuswala n'okusala jjukira byava mu kigambo kitya otandise kati oli ku kibi okiwongerera ogudde ekiggwo n'oserera n'okola katoga badde owekitiibwa Charles Peter Mayiga yakoze omulimu gwe n'ayaniriza yakyaza Spice omujamayiga ebyenjawulo nga tategedde ani akyadde embuga ekyo tekisoboka owekitiibwa Katikkiro singa yasooka n'ategeera nti ajja muguunwa singa yategeera nti ajja alina akakwate ku balunnabe teyali kyadde Mmengo lunnabe ki biri pazo oyogera ku anko bintu bitategeerekeka nkubuulira biri pazo music wetazannya Mmengo anti tebalina busobozi bumusasula okimanyi nti radio zonna ezikuba music w'abaana abo
wadde nga copyright abadde teriwo babadde basasula gwe buuza epass owulire epass akyali embuga anti mubuuze era Katikkiro amwaniriza ne Ssaabasajja ng'agamba obulamu bw'ensi bunyuma kiro manya buwooma kiro yalimbako obulamu bw'ensi buwooma kiro tolumanya oluyimba obeera musi buwooma anti bulamu bw'ensi buwooma kiro tekirimu tekirimu kakwonoona buuza erigoni wuuyo kakwonoona nnyimba nedda buuza erigoni wuuyo ekigambo ekyo tekirimu erigoni tusale temuli buwooma bulamu bw'ensi buwooma kiro temuli kati gwe owulira obubi okozesa simu ki iPhone funa ate iPhone osobola owulira ensobi baba bakugize nnyo oluyimba ate gwetano tezigenda kulekanga wetuli emyaka 5 tekisobola kulekanga bubi hiya ate nga tweyongedde okusajja kula kati ensonga ya Spice omu Jamaica yatuswazizza toyogerera bantu yogeranga gwe nze n'abantu bawanze essanyu lyenyi naswadde olw'emmengo era Katikkiro agenda kuvaayo yenenye ku kikolwa ekyo teyakitegedde si musango ate Katikkiro kye yakoze okukyaza ku Mujamaika emmengo kirungi Omujamaika yazzeeyo Bujamaika n'ategeera nti Obuganda gye buli n'alaga n'ebirungi ebikolebwa mu Buganda n'alaga n'amaanyi g'Obwakabaka era Omujamaika oyo teyakomye okwo n'atutumula n'ebyobulambuzi byaffe si wabi oteredde obadde weewunzise mugenda ne munywanyu ebintu ebyo ne mubeera ku bikomando ne mulooza nti mukyalo munaayogera buli kye musanze njagala obeere ku layini aliwa nnyimba zo mwala mpaayo bbiri tomanyi nnyimba ze anti ze ndaba musobola ziraba tomanyi tomanyi nnyimba ze ndaba ne zita okimanyi alinamu ne gospel omuti luliwa kukumba kati omanyi kyekitegeeza kukumba anti omanyi kyekitegeeza mu Luganda kukumba kigambo kya gospel omanyi kyekitegeeza mu Luganda kukumba mu Luganda teti okwesabira kukumba oba tambulira mu kkubo eggolokofu kati naye byonna tobitegeera ng'omukyolibwa naga nti oba intien ntye kati ate owulira okitegeera kati ekyo kitegeeza kino kimu kiri kukumba naye nga Spice weebale teyatuyambyeko kiryeki ku bajega b'Uganda ebintu bingi si kimu yatuyambye ku bayimbi abajegajega abali wano abeeyita abaakabi ng'ate si baakabi wano waliwo omuyimbi atali wakabi bangi kati gwe omuyimbi owakabi ekikwambaza mu masiki ng'omubbi w'amasimu ekikuddiza agakofiira ku mutwe neweekweka oli mubbi w'oba osula mu nnyumba yandabirwamu totankuula bantu ate nga basobola okasuka amayinja kati anti ekibuuzo kyange Spice n'abayimbi bawanani ow'amaani abawana walabako Uncle Pazo ng'agenze Dubai walaba crowd walaba obamuteeka nalaba crowd lwaki yesiba masiki ani Pazo teyesibangako masiki olabika olaba mulala kati ate abeera free olaba oyaze ne kushoya abashawa era yazaali free biswanka walabi ebyokwogerako bingi katumalirize Spice waliwo na Uganda yafa wenyumirize mu nsi yo ensi tugyenyumirizamu naye waliwo kasogama tugyenyumirizamu naye kitegeeza I have some sector she's dead sector ki entertainment sector she's dead rest internal peace ng'obukulembeze bumeruka buli lukya ne milioni 5 ne copyright oli mukinja kuwa kyoluyigwe copyright bagiteekako omukono zanyisango music ngamba olakumpatiza luyimba copyright wanyimanye nti bagize bagitadde copyright eyamba ki bannange ikwatisa ku luyimba lw'omuntu kati copyright eyamba ki abaana batandise kulamuza motoka gabe nze nyambirawa abantu bavuga kati motoka bilioni 3 mu obukadde bimeka bitano mpayo omuyimbi avuga motoka omwaka 2024 obeera mu nsi wano omu bwati Uncle Bebe obadde kigwe obadde ki Uncle Kenzo naye omanyi ati oba tomanyi Erigon yawula plate anti ulira yawula plate y'emmotoka number plate nti eriko mpya ovuga motoka oba otambuza bigere lwaki nvuga emmotoka nfe ekitegeezo
obweda njogera na mutu nga nvuga bwenti enve mu ngalo nnyuke wama bana Uganda twebaze nnyo Spice omujamaika ku kintu kye yatutaddeko nkakasa buli yamutunuzizaamu kamera bafunye olaba ne Erigon account ye yali yakona yamutunuzaamu anti babadde wali ku mwanjo tomanyi naye hitmaker maanyi ga mugongo yabadde naayagala bamusembeze wali asabe kulabo naye kati okujja kwoga si bintu kutuliba kati maanyi ga mugongo musajja omukyalo yaba alina kuteeka wa vaasi producer oga tuterayo kakayimba maanyi ga mugongo tukawulire wabaga yandibadde akolamu kolabo ng'agimuweerawa okima naawe nalabye nga watadde malolaba oluyimba tojjaako zireke zitambule okalabye kakati okawulidde oluyimba maanyi ga mugongo yadde agenda kinyonyola ati omujamaika power of the backness Ozegede naye ate omuyabadde asobola omuwa kubanga power backness power backness omanyi lwaki yadde asobola omuwa oba ati asobola omuwa nti ebidongo ebiri muno n'amakulu g'oluyimba luggwa mu makubo ge gamu n'aga Spice toyonona oluyimba lubuulirira anti lubuulirira ne ziri kukumba nkugambye ekyo tambulira mu kkuba eggolokofu bisobola okukwatagana Spice oba wakajja musajja yesibye okagawo mu kukumba ekyo kigambo kya Lujamaika kitegeeza tambulira mu kkuba eggolokofu ojagede naye kati gwe tobimanyi tobitegeera kukumba ne gundi nalamanse ekyo kiri Lord have mercy naye mwe va ku biri ebyayoyayo nalamanse owulira nalamansi kati Lord no mercy tidirawa Lord have mercy naye bakyanguya togambe yakiwandiika yasiriwala nedda kati tugende mpola yogera Lord no mercy mpola Lord have mercy Lord have mercy nalumasi goluyimba lufune omuli ebigambo ogawula nalumasi yennyini kati gwe oliko ekikyamu kati omuzungu ayinza oga mahari omwekyo abatege kitegeeza my heart mahari amahari gali mu busiraamu eddiini y'obusiraamu oba owasa olina okuwaayo amahari basebbaala kati tuveeyo kubaoluzungu kuntegeera yange nkyebaza Spice anti nange ndi mukwebaza Spice kuntegeera yange yalabisizza mukwano gwange mukwano gwoyo Shiba Kalungi okimanyi omukazi yasooka ne yeebaza abantu n'abateeka wali kati bateeka Shiba Kalungi ku stage n'ayimba omukazi n'abuuza mujjewo awogganira ku stage yange oyo yaani stage yange saagiteeseteese kuteekako buli muntu neŋŋamba tufudde nze we nali ne neetegula omanyi nti okuswala mu maaso ga kyaliwa amakama akuwulira ate mulamu wange akulaba anti mulamu wange awo oba omulima empindi kuki simulima mpindi naye ate Spice yamaze n'akitereza bamunnyonodde nti Queen Shiba bamunnonodde oluvambu bwasiimi bwasimanyi bikina n'oluganda tolumanyi kati Spice amusiima so Spice thank you so much for coming and supporting Uganda aba okwogera otya kati awo bweda kiri kyengambye mahari n'ogamba naawe simanyi mahari olaba ekigambo naawe mbu thank you nze ndi modu Nigeria okigedde mabuda owulira ebyo byonna bigambo kati tobimanyi ogulane mabruda ogulane wano kitegeeza okulakulane Spice, my sister from Jamaica, we thank you very much for representing worldwide Uganda. Era tukwebaza sigala mu luzungu njagala omugambe wawonedde watona walemekera okubuuka. You were no, but the frog were about to bite you. So mani abalesi Spice one mukwano gwa kuliko mwamita Papa Rich atwalingako naye mwa Malula family ngamba company as in company World Life World Life Nairobi is in a company endala mpitirivu
kitegeeza wantu tulina abasobola kuyambako ku wildlife wano mu Uganda okuyamba ku gasolo galuma abantu nedda bananga yadduse yabadde talabangako ku kisolo kiye kyamuddusiza n'ayogera n'olweka gundi mpologoma yayogedde n'olweka kanse bambi yasanza bazzi ne wobeera gwe anze sitya mpologoma by the way nina muganda wange yazaalagana bamuzaala n'empologoma Kodya ebintu ebimu tubyesonyiwa bamuyita Medio mumanyi yazaala n'empologoma bamuzaala n'empologoma era etera okujja n'enjigira bwenti lwaki toyitako nakyo mu kibuga woba oyagala naye ati akasasa malo kwayo terina buzibu by the way lindako wobeera tekisobola kwefuulira ng'enjala ekiruma muganda wange ate omanyi omuyimbi bayita Tiger Madi Tiger Tiger omuzungu Omumerika Tiger yali muwaye musibi ewali lwaini yali abeeranga ne Tiger azirunda nga aziweewetala enjala yakiruma kyamuyisa bubi nakubira polisi banemujja munyambe mutukuba amasasi ng'ekintu kitabuse lwaki olimba ensi ate akirina kwekola research talineemu olunaku lwa Friday twaliko mu show niwazannyamu ekyo naliwo ogamba mukwano season 2 mukwano season 2 show etabangawo show yali nnungi etabangawo nako kateri wano tebangawo because ebyakulwamu tebibangawo byonna twakimala byonna ebyaliwo tebibangawo byonna era njagala okwebaza abateesiteesi mwebaletegeka bulungi naye nga bwe bagamba mu Bible bwegamba mu Zaburi 17 kumbaga tekubula musimu era abali bagalo jonoona waliwo anti naye nga ffe twakola bye twakola kumbaga tekubula musimu abali bagalo musimu w'empisa kwolwo yafubutuka tetwamanya naye twamugonza twamuwa platform mwamuwa naye kyekikola kibi twamuwa platform anti biseera byakasannyalaze no kaba kasanyalaze geography abaliwo kati kyogamba saawa zino tuli wano osobola okuva eri n'opama wano ate kikigaana amasanyalaze ate kigaana Erigoni bayira batera nnyo kikozesa Erigoni yapama buli wasa agamba nti okulemererwa ayonoonawo ekirungi abatasse muntu okyo bakuvunaana era ekinene nnyo bakugamba leeta akaveero yolewo ki buzibu kubeera nga gahara tegayoleka akaveera twapamanga mu kaveera wapamako nenkasuka ku toyi enkuba wetonya ne balembeka ari wakasuka ku toyi fe kuba nti ku bbaati enkuba wetonya ne balembeka lumu waliwo omugenyi yakyala nga tetulina wantu wakugira napama mu kaveera nga nogatwala mu kibuga gacha anti ogenda ogasuule yagomugenyi tena gateeka kumpi lwaki nga atya kumuloga kiki anti bagamba omugenyi tebagagondi geti bagira so akavubuka ako kabiswanka bambi biswanka n'abantu abalala mwetereza sebo muyimbi w'amaanyi omusajja akabadizo tolumanya akabadazo nsobola duyimba nanti ngo tolumanya babansanga nyimba simanya akagundu sisa nampisa mukamwa kange kigambo nti akabadazo inse olumanya oba tolumanya jatuzizaako nesukunda ebyo nga njagala byo mbusukunda naye okusukunda okumanyi nkusukundiremu ndindako muleme kusudia abantu omuntu wakolanga ekibi abaana kati bawandiisi banyimba abaana bazo performinga bamawulana nobalemesa performance ayo kayingiza wengumi neko jamwe bali performinga bulungi twakikola show yali she's beautiful she's handsome ndalo kwebaza nalaba amjadi bayatirimu be bali ku technical team eyo kulaba nti buli kimu kitambula ndalo kwebaza sawa bamuyita shawa sawa kiba kikaawa nanti erinnya lye limbuzabuza nali manyi sawa shawa eno gye tunabiramu ne sami eri shawa ndala eri esembyayo ne ER ate ne esembyayo na showering showers webali kuteeka teeka bulungi ne Sami yali okusaidiawo n'omukulu Sami ne timu yonna ne timu nga bwe yali nze bankola performance ennungi wabula waliwo awabulamu akatini Bannayuganda musiimeeko akatini kabula wati obuubuuza Bannayuganda musiimeeko anti tobuubuuza nti kabula wa anti kati onkaka eyo shote yaliko kabonero konna kabi okujjako abalyolyomi anti ulira mwaba basindika wa akabulamu akatini kwe kutuletera ekivubuka ekyo ekyali kyagala okuba engumi masannyalaze kuba
okimanyi kati sawa zino abaana abaliko mu comedy obamanyi wotabeerijjako oba ogudde so kituufu wotabe Sami manya njagala oganguyenga Shawa and Sami mwatukuba surprise nze nali ngenda nsubira kwata stand up yogera awo twavaawo but show yali awo twavaawo ku Lokutaano luno tuli kula Bonita waliwo ate kijjobye ekirala omuzannyo kalumanywera pozi wangamba mwoli njagala nange ng'ensobi boda zoli mukundaba nange njagala ntulira ddala ku maaso okubyemu ekituli kyekire ekyomuvuuka yakola efujjo tompisevu obadde togamba nze mbadde manyi walwana anti saalwanako anti kakati kyekyo kyova agambye show yamwe yali nnungi nti yateekebwa Lwakutaano luno enaku z'omwezi nga mmeka okuyingira mmeka tulinawo emitwalo 3 emitwalo 5 ne miliyoni eno show ya mukwano gwange amitise gujja siyo wangadde lwaki totegekayo kinna nze nina mugo omwenda nga 12 era kula Bonita ngenda awa wafunda togamba wagitumye erinnya linnya ki kuluna agenda ani bwani go tosamwasamwa erigoni ojja kuleetera abasajja bankubye ekibooko bw'osomesa ku bintu ebyamantiira ddala obulamu bwange mbumanyi owama otegeddaani kati ndowooza olaba kati onkozesa mbu nsobi kyobola oneebuuzisa 12 ogw'omwenda tuli Lugogo ku Walking Ground njagala okwebaza omukyala twamukazako erinnya lya Good Black va ku Bad Black Good Black y'omu ku batulina ba hockey mu Uganda akawala bakayita Joan kaddugavu kyo bakayita Good Black kenyumiriza mu kikali tikeyerusa akawala ako kansabidde ekifo ne batuwa Walking Ground ku bwereere olaba nti baba batwagaliza ffe abali mu art kituufu show yange erina ebyenjawulo tugenda kukola a silent show erietyo mbadde manyi silent disco not a noise show tugenda kukozesa headsets ffenna abalina okujja mwenna era headset twaziteeserezeza abantu mutwalo wetusukkamu nga ziwedde omutumya wegusuka omutwalo mujja kukola ki erina limit nkoma ku bantu mutwalo okuyingiza basukka omutwalo ngubbe egenda beera kaawo embooka evuga mudde ewaka so mujje mumpagire nga 12 so twagitumye ku luna agenda ketonye kagwake ani bajja mulaba agenda ku olwo omutwalo guli gumu gwokaba okuyingira mutwalo VIP 5 tebo ya miliyoni 1 naye kyenjawulo era ekirimu eno show twagiyise tebo show yegenda osooka obba mu tebo ennyingi tulina tebo 2 era osobola otandika nga tusonda ku tebo sente ezivaamu zigenda zirya boomu ngenda kulabirirako abaana bookero okera alina bazadde be anti kakati n'okukola abadde akola anti wulira era bw'ofa wano kojja n'ofa tuvaayo mikwano zo wadde oyinawo ab'eŋŋanda ne tuva ne tugamba tugenda labirira abaana bo tugenda kulabirira abaana b'Erigoni jjukira kati Erigoni alinayo bamaama alina bataata alina n'emikwano kati ate Erigoni bw'afa oba afunye obuzibu tekitegeeza tumusuulirire bwenga tewegezesaako kati okero mukwano gwange jjukira agenda leka abaana bameka tetumanyi nze ngenda kuyambako 3 era mujje mumpagire sente ziyambe ku baana bookero okusoma n'abapangisa be abadde landlord uwa bunamwaya abadde kungu kiriwa Ntebe Road Mutundwe wani waffe kiri awo so kakati abapangisa bookero beetaaga omuntu ababudaabuda kale tewali buzibu tujja kuba tukuwa omulamu ogwo ku kamera Erigoni bwakwasaganya ensonga naye lekera okwatira amasimu mu Erigoni abulako erinnya olaba Bebe Cool anti yogera Bebe Cool ate omumazeeyo big size bawaziwe na kati n'Erigoni kibulako Erigoni Breaker bawa yali ani nakanjako erinnya ly'omuwala oyo
alumiddewo n'obugigi mubeere bulungi so weewaawo